bunkenke bwennyini eri General Museveni. Ono nno munnange alagidde bakwate ba army officers 8 nga kigambibwa okuba nti bano babadde nga baluka olukwe okubeera nga bamumaliriza bajjawo obulamu bwe. Kakati munnange mu kutya okufa, atya okufa omusse abaire otya okufa simanyi lwaki nti naye batakkiriza kubeera nga amalwawo. Kakati munnange mu kutya okubeera nga amalwawo nga ye bwe yagamba okumalawo abo bonna abali mu gurupu ya Kyagulanyi ngenda kubamalaho. Kakati munnange yetaagala kumumalaho era alagidde bakwate ba senior army officers 8 oluvannyuma lwa intelligence ye ey'ekibogwe okubeera nga emukakasa nti bano babadde baagala kubeera nga bakutta. Mpuuga mu kibiina kye ekipya ekya DF Democratic Front, ono nno munnange alaze nti mwetegefu nnyo okubeera nga ayingira mu njogerezeganya ne NUP. Abantu babiganye bamugambye twala eri obubbi bwo. Kakati munnange ate Muhoozi Kainerugaba ye Kabobi Kamusujja teyeebase era nga bwe yalayira kiteri civilian aligenda kukomba ku buyinza bw'atyo ayongedde okubeera nga akakasa nti ono ye amulaba nga political failure era agambye nti nno 2026 tagenda kubeera nga akomba ku buwanguzi yadde n'akamu. Kino nno munnange osobola okirabira mu bintu bingi nnyo nti bano abasajja ku guno omulundi baagala kujja kuswaza NUP ne people power. Si lwakuba nti abantu bajja kuba tebabalonzi, naye bagenda kujja kuswaza kwegamba teri kukomba ku kalulu. Tugambe eky'abantu okulonda kigenda kubeeraawo naye kati bano bagenda kukozesa obubbi obw'ekika ekyawaggulu ate nga tewali kukwatibwa nsonyi nga bw'onoogamba omuntu nti eno nga mutuufu alaba n'akugamba nze ndaba B, eyo B, eyo D, nti eno woolaga obwana bwa Nnansi bagamba ye bw'ogimulaga nkugambye D, bw'ogaana nga ajjayo emmundu nkugambye ekyo beekiso kyase bw'ogambye D nti D okakasa nti ye kye bagenda okubeera nga bakola. Kati munnange nkulamusizzaako gwe we nampuliriza wano mu mikwesese nga bulijjo gyendi emimmonde n'emiwogo weegiri nnyo vakedo waali waliwo nankedde wano ku mikwesese okukonkona nga ndeetedde kugula ku vakedo naye ate ng'omuti era gubaze ne mugakale leeta tetugaana ffe vakedo leeta tujja mulya ffe tulya buli vakedo buli kitusala mu maaso kasa kiba nga kigambo kiriko vake ffe tumalayo bumazi nti ddo. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo teweerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Jjanyi era gwe ayagala apartments eziri fully furnished twala butwazi tulootwo genda ejjanyi ku church wali Entebbe Road tuuka e Namulanda Kajjansi Kitende buuza ejjanyi ku church bajja kutwala ku Hillside View Apartments. Emiwendo gya wansi nnyo wifi n'amasannyalaze ebyo weebiri tebiviirako ddala okukosa ne security transport okunona munnange wonna w'obeera oli okusinziira munnange ku distance naddala abava ku airport transport wali wa bwereere olaba oba ova wala nnyo nedda tekijja kubanga kisoboka. Kakati ate aba maintenance palace bano balina solar systems eza buli kyokka amataala ga solar, CCTV cameras eza solar, water heaters eza solar, pampu eza solar, menye kindeke ki balina ebyamazzi byonna balina ebyamasannyalaze okukosa ne ttiimu ez'abakugu esobola okuyamba kukobeera nga babinstallinga. Kati waliwo munnange omukyala omu wano, omukyala oyo anoonya oggiwe. Oggi gwe banoonya ye Jessica Nalumansi Kasozi, erya Kasozi lya bbaawe. Kakati munnange Jessica Nalumansi Kasozi akunoonya bamuyita Feibe ono oggiwo era mwasomako naye Ebudini Girls Boarding School kiri mu Busoga. Kakati munnange mu kukunoonya agamba nti Jessica Nalumansi Kasozi kitaawe ye Senoga Venancio eyakolako ku Radio Uganda Venancio Senoga eyo family gyavaamu. Kakati bw'atyo talinawo contact yonna nti abuuzaani obaani naye yakimanyi nti Jessica Nalumansi gyali
era wano ku Uganda Atalaagi osobola okubeera ng'okwasaganya ennamba zange ziri awo emu ensembi 1015 endala ensembi 773 Jessica Nalumansi Oji yakunoonya. Kakati aba Timo Property Consultants Limited bwe bali ku nsonga z'ettaka. Timo Property Consultants Limited bw'ayagala ettaka okutunda oba okugula, ayagala okuzimbira, balina construction company ey'omulembe be ba Timo Property Consultants Limited. Dr. Waali ku ndwadde ez'enjawulo wano ku Uganda Atalaagi. Dr. Waali njagala nfuneyoko program ey'abantu abawa obujulizi nga bawonya endwadde nga zi kansa, endwadde ezitaseka naye ng'obujulizi bwe buli wano mpola mpola nkyabukuŋŋaanya ng'ate bwe mmatiza n'omusawo ajjiwana ayogere kubanga akatenga alina kangi atya tugambye twajjirwa naye musajja wattu atya bagamba nti bannange bagamba batya mu Luganda okwerinda sibuti ate bannange obulamu anti teriyo bwa sipeeya naye nga ye mukugu ate yakola research amala. Kale munnange nsooka birango nga bwe weetegeka kyonna ky'obeera okola ate munnange nsooke nkulambululira akawunvu n'akagga ku nsonga ez'amawulire agaliwo. Tusooka ku plot eya General Museveni, plot to kill oba to end General Museveni's life. Ekintu muganda wange kyatazannyiramu yadde n'akamu kubanga ono tumulabye enfunda nnyingi nnyo nga waakiri emmotoka zonna bazisiba waakiri okukola buli kimu naye nga yeekengera okufa naye kennyini yakyogera bannange sajja bayinza okumbalula naye waliwo ekifaananyi kyenkuwaddawo nga sinaba kugenda mu mboozi nga bw'ozigulidde zonna bwe nzirisitinze bwe ngenda okubeera nga nziyitamu nga bulijjo. Kakati sooka olaba akafaananyi ako General Museveni mumulaba atambula emabega waliwo omusajja akutte emmundu. Kakati oyo ali seefu mpozi ng'emmundu ebeera temuli masasi nga kikwangala naye awo tali seefu okusinziira ku mboozi eno gy'ogenda okuwulira. Bwe kuba nga si kulimba nga diversion naye jjukira nti plots zibaddewo nnyingi kwegamba enkwe ez'okugjawo General Museveni okuwamba gavumenti ye. Ebiseera biri tubadde nga na plots za kuwamba gavumenti mu ngeri ya ku. Kakati ate ku guno omulundi kweyongeddeko ekyokutta Museveni. Kino nno era kibuza kyatandikira kuba Besigye abo. Nze bwe ntandika okubeera nga mpulira nkiri serious ti Besigye babadde bagezaako okubeera nga bafuna surface to air missile bamubalulire mu bbanga ebyo. Naye munnange mbone drone bali bagezaako okugula drone mu drone ejjembwe emulondoole emubalule. Tetumanyi butuufu bwabyo naye nga byonna muganda wange abantu bagamba nti Museveni gwe mulaba mugezi mu buzannyo obwo bw'okubuzaabuza kuba yagamba nti ye master of violence. Kakati mbu ebyo ateekawo biteeke okugezaako kubawudiisa n'abantu okubeera nga bamukwatibwako ekisa tibaagala kumutta naye ku mulembe gwe abafudde bameka abantu gwe bayinza okusinziira okukwatibwa ekisa ku mulembe gwe abafudde bameka ate nga tofiirayo ddala olagira dda nti balina okufa. Kale kwegamba ekyokufa si kikulu sijja kubalimba nze nga Uganda Atalaagi ku saidi yange si kikulu kubanga ye kennyini yeewera okutta ate ne yeewerera ddala ono gwe mulaba Museveni era gamba yalina eddembe ekutta katambi nakabazanyiraku wano balina eddembe okusalawo ani asigala nga mulamu oba ani afa. Kale kwegambe awo aba yeesukulumiza ku Katonda naye nze akafaananyi ako nkakulaze nti bwe ntunuulira ebyaliwo ku Laurent Kabila Joseph Kabila wakati wa Joseph Kabila ne Laurent Kabila omu ye taata wa munne omu ye mwana wa munne naye omu mugenzi taata mugenzi omwana akyaliwo oyo gwe muwulira wano e Congo. Joseph Kabila ng'agezaako mu kukola ki okulaga nti ate kati akwatagana n'aba M23 yali mu kitawulo gwe ne bamutta ate ng'olukwe lwalimu na bano bennyini. Kakati nze bwe ndaba ng'omuserikale ali mabega wakotta emmundu bw'atyo ndabira ddala nga security zero kubanga waagira bugizi kyukyu bulletproof aba yeekapisa awo mumulabako gejje bulletproof ziriwo mpitirivu naye era essasi erinakutta lyo libako bwe likuba libako bwe likomba. Kati yo katuveeyo naye ndowooza tugende ku
General Museveni kubagamba nti bano they are plotting to end my life, nti bagezaako okukola olukwe okunzita. Kati bwatyo n'alagira ba senior army officers 8 ne bakwatibwa General Museveni in subversion crackdown. Kakati munnange amawulire kwegamba bitogera ku mawulire kitwale nti gali mu biti byonna. Ekisooka diversion, okuwudiisa okutujja ku mulamwa, oba okubanga muganda wange ewali omu kati wakola ki tewabula muliro, kubanga juzi mabega luli babadde batuka bo bakwatako abasirikale nti babadde bakola lugo kuwamba gavumenti. Mujjukira ne tugamba ebyo bya bulimba, naye kati bali munda mwennyini bakwatira ddala nti gundi ne gundi ne gundi. Kati kiyinza okubeera nti kiri kyanjuyi bbiri, kuba kati Muhoozi naye ali wali tukimanyi bulungi nnyo nti yagenda kuyita mu kuwamba buwambi buyinza. Kati abayinza okumulemesa oba be bakwata ne babateekako ogw'okugaagala okuggyako oba okutta Museveni, ekyo nakyo kiri awo nga Muhoozi buli gwe yeekengera gundi mu ngeri y'erweru, n'oyo mumukwate n'oli mumukwate n'oli mumukwate, kubanga abo bagezigezi. Omanyi ebiseera ebisinga obungi muba munyumya emboozi, era kyovudde olaba nze ebiseera biri nga nkyakolerako abantu abamu abagagga nga sinyumya nnyo naye emboozi, era bwajja nanako kunyunyumiza ebiboozi tumyayo bibiri nga tudda mu by'omulimu tye wabula frequency wabula heart bwe bityo. Ekifaananyi kyaffe kiri nga sikola ki sit down tutuwererejje twogere ku bino kubanga mba mmanyi ayina byanzijamu, ate nkya ayinza okubeera village yingirako n'akola ki n'anyegenya oba n'abaako kyankwatiramu. Simubuulira bingi neesigaliza. Kati nabano nabo bayinza okubeera nga oba oli awo babeeranga boogerayogera, jjukira babateekamu bambega genda omubuuze. Jjukira nti abasajja abo balina amannya gaffe, era ajja n'akugamba nti nze musoke gwe n'oluza nti oyogera na musoke, kumbe oyogera na zaagaki. Kaakati munnange bamusoke bajja ne babengeji nga mu mbuuzi ne mwemalayo. Kati oba oli awo ekyo nakyo kiri awo, kati ne batandika okubeera nga bategeera nga bw'olaba mu kkomerayo banza bateekamu omuntu ng'omuntu oyo si musibe naye ng'ayagala kumanya ddala ono yatta oba teyatta. Kwegamba balimu kubeera nga bamusalira omusango oba kati gugenda kalabba nga teyatta. Kati bobbira ku musibe munno ajja kugamba nti mbuulira amazima nze nkubuulira engeri gye olaba ogw'omusango osobola okukola bw'oti naye nga wakikola. Kati gwe munange n'omwesiga n'ogamba kituufu kiri namutta baasi, eri ng'awaayo obuki tiye yamutta yaddala nze yaŋŋambye n'okungamba olumu ayinza n'okuba nga arekoodinga. Kakati munange reports okuva mu Uganda zino zitugamba nti army officers abawerako bongedde okubeera nga bongerako munnange, bongedde okubeera nga bongerwako olw'okuteeberezebwa okubeera nti munnange gavumenti ya General Museveni bagira bakyamuli balabira ddala ng'erina okukyuka. Kwegamba bano on the other hand singa teba diversion ate bano babeera bannaffe kwegamba beebo betwogerako bulijjo b'officers abali eyo naye nga nabo baagala enkyukakyuka. Ekyenjawulo ekiriwo nti bano singa babeera batutuusiza ku nkyukakyuka ate banakkiriza omuntu omulala kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeerako, oba nabo bajja kuba bagamba bwe tujjawo bali tuteekeko ono ow'ekiguumaaza ate naffe tuyite nebbali gavumenti tugiwambe buwambi. Nakyo kisoboka kubanga byonna tulina okuba nga tubitunuulidde era tubiraba, tuleme kubeera bubeezaawo buli kaseera nga bitugwako bugwi nga General Museveni bwazze nga ababuzabuza emyaka 40 wuuyo ng'abakalakata. Nze mbaddengawo nga mbalaba nga muwaana buli kimu muwaana oye mwesibye ebisanja nga mbalaba. Kakati munnange kino kyatandikira mu kukwata ekitimba ekyatandikira mu kukwata army officers 2 muganda we kati baweze 8 ate nga kigambibwa okuba nti bano 6 betwogerako be bakakwata bali Mbuya military headquarters wano mu Kampala gye bakyabasibidde. Munnange
base ene y'Embuya, command center eya Uganda People's Defence Forces, era nga okukwatibwa kwa bano kireeseewo obunkenke bw'amaanyi ennyo mu military circles. Tekisobola kubeera nga kiriwo obubeezi ng'amawulire agayinza okuyita obuyisi ku matu ng'empewo, naddala nga oli omu ku senior army officers era nga okimanyi bulungi olina attachment ku headquarters zino ez'amagye ez'ennaggulu. Kakati munnange kino kirimu ebintu bingi nnyo njagala okubuulira, oyinza okwesanga nga amawanga naddala amawanga naddala nti abo bayinza okukola bwe bati, bayinza okulemesa mutabani wange, taata babagenda kunnimisa. Kakati munnange ba arrested officers abakwatiddwa bwe bati munnange bateeberezebwa okubeera nti nno bano beenyigira mu bikolwa ebitakwatagana na codes oba Army's Code of Conduct, engeri amagye gye gaddukanyizibwamu bikolwa ebyo munnange. Just kubanga omanyi amateeka oba omuntu yenna diplomatically tayinza kugamba kintu ogamba kiwaabwaza nnyo matu, ajja kugamba munnange nsiimye nnyo era weebali kugezaako, naye munnange kino tokirina totuukiridde, kumba akugobye kigenda. Munnange tusiimye nnyo okutuweereza ebbanga lino, naye munnange twagala okufunayo ate ku bwongo obupya. Tusiimye akaseera kotukoleddeko, weebale nnyo akasiimuko kaako. Kumbe bakugobye, oba waliwo omwana wa ssenga oba wani gwe baagala okuyita mu kifo ekyo, oba ow'eggwanga eri kwabo abaliyo. Oyinza okuba nga toli Muganda ng'ate Baganda be baliwo, kati ne baagala okukugoba kubanga gw'oli muki munyolo. Bwe bityo kyengezaako kubeera nga ntegeeza. Kakati munnange Major General Felix Kulaije ono nga ye official spokesperson owa UPDF bw'atyo amaze okubeera nga akakasa okukwatibwa kwabo be twogeddeko munnange abalala 6 ne bongera ku bali ababiri, omuwendo 6 gattako 2. Pozi tuwasoma gunti piwano meka 8 okungamba nti 9 10 8 be officers 8. Kakati munnange teyatubuulidde mannya, naye era ffe tujja kugategeera. Teyatubuulidde mannya oba bingi bisingawo oba naye banaamunona nti kiri atabaala. Kakati ono yatutegeezezza nti munnange ebikola bya officers bino bibadde bikontana n'amateeka g'amagye era okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Okunoonyereza kugenda mu maaso nga buli nsonga yonna, okunoonyereza kugenda mu maaso. Kakati munnange ensonda enneekusifu mu magye bwezito nga zitutegeeza nti General Museveni gwe mulaba oyo retired nti afaayo nnyo kasa kijja munnange ku kyobulamu bwe n'entebe ye, awo ne bw'aba anywa caayi asobola okumutuga era gwe bw'obanga alina kyalya nga gwomanyi naawe kikuwuumira ng'obadde olina access ku ye oba wakakimu oba oti aba yakatanga n'omugaa nti waliwo baagala okuwamba kiki soko otwala emmere gijeewo gijja mmere emmere awo oba ogenda gyetwala ogiri oba ogenda pozi ekiyinza okukola obubi ng'ate waliwo yayise eri ng'alina ke yataddemu nga sikako oyinza okutomera eddogo etali liryo oba akatu akatalikako. Bayina abo abatambula ku mikolo n'abo abanene abo abatambula ku mikolo n'abanene, mwewalenga okulya emmere y'abakulu nti omukulu olye naye munnange ojja kulya ebitali bibyo, tolyanga n'abakulu abo baleke balye obutwa bwabwe oba weki be bamanyi oba luvuutu be bamanyi, tolyanga mbuulira ku mukulu ate alabye agayungula g'ennyama timwagala nnyo ennyama. Bagamba nti muzaata yafa n'abantu bangi, mbu bangi nnyo abaafa ku muzaata oyo, bagamba gye yaliira akantu, mbu bangi baafa banne naye tetwabamanya kuba tebaali prominent, naye nti weebali mbu. Kakati munnange anti nze mpita mu buyisi
munnange ensonda zigamba nti obulumbaganyi bwa bbomu obubaddenga bw'ebbanga lino obaddengawo ku nguudo bubaddewo nga bugoberegana ate nti bubaddengawo mu biseera Museveni byayitirawo kugamba Museveni agenze okubalabala time ebiseera byatera okuyita ku nguudo ezo ate nga bbomu ezo kwe zibadde mbw atera okuyitayo nga bubeerawo mu biseera ebyo Museveni byayitawo kakati natya kati gojja kuŋŋamba nti ebya bbomu bapanga bipange yes ekyo tekijjawo kuba nti ebya bbomu bapanga bipange ate era kyongera okubeera nga kisembera kumpi ku bino ebiriwo ku drama ono aliwo nti bwe zibanga bbomu zibwatuka katugeze Museveni abali tazimanyiiko kiba kitegeeza nti naye abeera mweraliikirivu kubanga ate alaba zibwadukira mu biseera bitali bituufu kati kiri ekyokuba nti nno mpange bupanze ate kyongera okuba ekituufu oba naye nga kimweraliikiriza nnyo kati eyo bwebanga story endala ne tugiteeka wali mu chapter yaayo etubikkula endala nti byonna byandiba diversion nga byonna n'ebya bbomu Museveni abimanyi kakati awo abano be bakutte bakimanyi bulungi nnyo nti banyampi oba be bakutte nga nabo baba implicatinga lwakubanga si bamu ku bo nti baagala baba eliminatingiraawo mu kwegaana ogwa bbomu entegeke obutegesi era nga byonna bifevaringa muhoozi kubupevingirawo kuba babeera bamugiddewo ebikonge saagala kudda mu bintu byenjogedde nti nyinyonnyole munankwasa abasajja mbanjaga nkinyonnyolera eri mu ngeri ya eri philosophical mukitegeere butegeezi naye kati munnange tuba tumimpa nyina ate okunnyonnyola nenyinyonnyola magamaga kaakati munnange mbu olwa growing threats ezo bbomu ezo zibadde zibwatuka obunkenke obwo kati General Museveni kigambibwa okuba nti n'alagira akulira crime intelligence Major General James Birungi Damulira okubeera nga bw'atyo akola kye bayita full investigation akola okunoonyereza akawunvu n'akagga ekyebuuzibwa nti bw'abanga kati naye y'omu ku bo bali bw'abanga y'omu ku bo wakati ono n'okumukuza bakuzi baamukuza kakati munnange Jeno Damulira bwe batyo ne bamuwa obuyinza oba tasiki ekyokubeera nga afeffetta omuntu yenna kugamba anoonyereza akola scrutiny ey'ekika ekyawaggulu ennyo no matter their rank si nsonga oba ali ku ranka ki oba ranka ki oba ali ku mayinja ki oba mayinja ki nga baagala okunoonyereza ddala ani apulootinga okwagala okuggyawo General Museveni ani nga tebatunudde ranka nti ate ogundi ati kati mumwami omukulu gundi tunaamunoonyerezaako tutya naye kwegamba ndeera bwetera okubagamba nti wali omu kati wabula muliro awali omu kati wabula muliro era still ebyo byonna tunaayongera okubeera nga tubimanya kitegeeza nti bagamba nti tosobola kuloota kintu ky'otalabangako naye kitegeeza nti bino byonna ne baba baloota biroote mu State House nga bagezako tubuzaabuza era kitegeeza waliwo possibility akitegeera ey'okuba nti nno era kisobola okukola ki okubaawo kati awo munnange bwe tuli kakati ensonda ze zimu nga bwezito zitugamba nti abamu ku abo officers abakwatiddwa nti bayinza okuba n'akakwate mu kupulaaninga okutta General Museveni n'okubeera nga munnange bakyankalanya eggwanga mu okustabilizinga gavumenti tekinaba kiriya oba gurupu eno eri connected ku political movement yonna tetunaba kubeera kiriya nti oba gurupu eno gye bakutte kati nti eri connected erina akakwate ku political movement yonna oba nti luno lukwe lwa munda nga mu gavumenti oba mu UPDF olw'okweryamu enkwe oba internal betrayal bwentyo ndoza bwe bakistatinga
mu Lunyanyimbe, internal betrayal. Kakati munnange security officials bwe batyo batunuulidde n'eriiso ejjogi tight control of the situation. Era nti tusuubira okuba nti bagenda kukwata abalala mu nnaku eziddako. Bagenda kukwata abalala mu nnaku ezikola ki eziddako. Bwe tusukwe omulundi ogusoose nga security forces batutegeeza nti wabaddengawo internal plots. Mujjukire waliwo be baakwata simaba baali bameka ba 3 mu bameka basirikale ba UPDF baali bapulaninga kukola ki kujjako gavumenti. Ne tugamba temutulimba Museveni abo tasobola kubakwata. Teri muntu wano yeegeza mu gavumenti ebyaddala n'atafa. Fakti waliwo omuntu eyakiŋŋamba nti buli muntu yenna ayinza okugeza mu Museveni n'amutegeera bw'ati tamudde. Tasobola kubandaalawo yadde n'ennaku 2 emmere ye eba eweddeko. Kakati munnange okukwatibwa kw'abantu kutulese n'ebibuuzo bingi nnyo era nga twebuuza kiki ddala ekigenda mu maaso mu magye. Nga bwe nkugambye don't be conclusive. Togezaako muganda wange kuggalawo topic eyo nti kino kiri mwe muli balungi nnyo mu kati kwata ekikwate weekitiibwa ekita kireke nga kiri open kubanga possibilities zenkunnyonnyodde waggulu awo nti bano bayinza okubanga muganda wange empewo ekifuuwa ekiwunza ekizaawa tujja kukitegeera. Batulimba bageza kukwewamba bageza kukola consequence kuwa muhoozi chance awambe gavumenti bageza kueliminating abannaabwe abayinza okubeera kwa Museveni akaddiye tikati bano bajja kulemesa muhoozi mu ngeri yeero ngejje bamujjawo bagezaako kukola ki. Fenga people power kitegeeza nti tubalabire wali ku distance naye ng'emmundu nkookinge katukookinze tetugezaako kusisa wansi bwe tuti tulina okuba nga tubatunuzaamu emidumu butereevu kubanga jjukira nti obukodyo bwe bubanga bwe buli era Museveni yabubasomesa kubanga jjukira nti ebintu ebyo ebyokutega zibbomu nga bwe zibwatuka Museveni abimanyi bulungi nnyo. Kati bano banjo okuba nabo era baagala bakozesa buli obukodyo obukadde babuleete kubanga wabaddengayo ebintu ebitaakwatagana bingi nnyo naddala nga spokesperson w'amagye ayogera walabira ddala nga ebibadde tebikola ki tebikwatagana era nga tugamba nti wate kuba waliwo ekiriwo kati tugetinga closer ku ekyo ekiyinza okuba nga kyekiriwa muganda wange yensonga kikugambye nti space gireke ngeri open tozipinga up zipu togigira tosibaawo gireke nga nzigule tusobole okutegeera kiki ekibuuka mu ndomo mmese musota kiki kakati munnange tujja kuwulira ekivundu ekivaayo essaawa yonna naye gwe just beera alert kubanga bano bamanyi nnyo tuwudiisa ne batuvugira ku layini eri bo balimba ate bakwatagana basobola n'okwewaayo ne beesiba ne batuuka n'okuttako abamu ku bo. Kati nga boolaba munnange abaana be baatega zibbomu ne bafa ku zipikipiki obulamu bw'abantu bugenda. Kati laba Munnakenya bamukuba essasi juzi ne byonna nga bipolootinzi. Kale Uganda muganda wange si nnyangu era tulina kubeera nga ffenna tutunuulira bulungi nnyo. Ayinza obba katemba oba si katemba naye ffe tubeere nga tugudde amaaso nga tulaba bulungi nnyo ebigenda mu maaso. Kati munnange eyo bwe tuvaayo mu ngeri ey'okwegulumiza nze bwento bwe nakirabye ndaba nga Mpuuga kwegamba agezaako okufuna relevance etaliiwo already eyali wiped away olw'omululu gwe naye kati agezaako kwajjukira nti nope buli muntu yenna ayagala amasannyalaze alina okwogera ku nope. Muhoozi talina kuva ku nope oba Bobi Wine bonna babbalamu balina kubeera ku nope. Bonna n'abo abawogera be baawa ssente boogere bagashumba baani enaku zino gashumba ne namyalo beeri bubi nnyo abo bagira bakyetwalire tunaamuwonako eno naye kwegamba propaganda mungi. Ekisooka kati okwegulumiza kubanga jjukira nti nope ekoledde abantu bangi nnyo ssente bagagabalidde ku nope. Buli agamba tagenda kulwanyisa Bobi Wine aba alina okufuna kasente erijja n'Omuseveni n'obuganzi
kati we tuli kitegeeza nti buli muntu yenna alina kwogera ku Noop oba Bobi Wine bw'abanga anaatrendinga oba kugamba abantu basobola okubeera nga bamulaba kale waakiri atambulire mu saakoozizo kubanga yakimanyi bano bakimanyi bulungi nnyo nti tebagenda kubeera nga oba beeyongerako ekintu kyonna okuliko okufuna akasente n'okulemesa naye kati bali ku true opposition ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bagezaako kukubamu ebituli era nga bano batugamba bo balaga nti bayogera ebintu ebirimu point simanyi ebintu ebyamakulu ebiyinza okwetawo meaningful transition kati nga Mpuuga bwagezaako kubeera nga munnange alambika kakati munnange Democratic Front bwetyo munnange etulaga nti eyagala eggulewo mboluggi luggule olwayo olw'enjogerezeganya dialogue n'ekibiina ekya Noop naye abantu munnange bagambye Mpuuga bye bamugambye bingi nnyo kubanga nabaddeko ku mutimbagano nga mbiraba ku mukutu gwe ogwa X bwe yabadde awandiise naye abantu bamugambye waliwo yamugambye nti tekyetaagisa kugamba ekikulu si kubeera pulezidenti abantu kye baagala bwe bumu era omuntu yawandiise kino yabadde nga teyabadde na Northern yabadde mu Mukonjo kuba erinnya yadde Masereka ndowooza linnya ly'Abakonjo ifaye bwe maseerabidde banenako mukwano gwa mbeta Masereka mu HSC kakati mu senior 5 senior 6 kakati munnange Masereka agamba nti ekikulu si kubeera pulezidenti naye abantu okubeera obumu kati agamba nti kati mwe Abaganda mwerabidde nti mwe leading population esinga wano mu Uganda ate mwe example esobola okuliidinga eggwanga okulembera eggwanga kakati Mpuuga yeetwala okubeera omugulumivu naye atamanya nti Bobi Wine yasikuwalinga dda ekyo yakibajjako kati yakirina ekyokubeera nti abantu gwe balaba Mpuuga agezaako okwegulumiza ate ng'olwedde Bobi Wine kwegamba bwe kiba nti recognition oba abantu okubeera nti bakkiriza bamukkiriza bo baamukkiriza dda yamusookayo eyo kakati ye akiraba nti ono agezaako okubeera nga ate akola obweyeekera kati yeebuuza nti ddala Mpuuga alina trust y'Abaganda waali awo omuntu oyo yabuuzizza ekintu kubanga nti ojja n'otunuulira ebintu ebiriwo essaawa eno naddala ku bibiina ebyakamirukawo era byonna obiraba birimu Baganda begiri nnyini Mohamed Nsereko naye ali awo kakati era nga mu kwebuuza nze naye kyenaali badde neebuuza kubanga jjukira nti ono yatugamba nti Noop atwala pulezidenti wa Noop mu kkooti z'amateeka juzi bwe bagamba bwe bamulinga mu bijambiya kakati nga bagamba ati kati ate bigenda kuba bitya kubanga already atuyina emisango eri mu kkooti gy'otwala kati ndezeganya zigenda kubeerawo zitya kubanga ye alina byayogerako wano era okwo yeesibye naye ate era ekyo nakyo kimuyiwayo nga bwe ngenda okubeera nga akugamba yeesibye nnyo ku ba political prisoners kakati muganda wange nga bwe nkutegeezezza nti already Mpuuga yavuddeyo dda ne Democratic Front ye babadde Masaka wali newankubadde nga already bapatinga dda ways tebakyazikwasaganya ne National Unity Platform Mathias Mpuuga Nsamba nga ye president wa Democratic Front for Freedom Democratic Front nga ono yatukakasiza natugamba nti akyasobola okuyingira dialogue kuyingira mu njogerezeganya n'ekibiina kye yavaamu ekya Noop era nga ono agamba nti singa babeera boogera ku ngeri gye bagenda okubeera nga bakyusamu obuyinza bw'eggwanga kati Mpuuga mu bigambo bye asooka n'ayogera bw'atyo naye ate amaliriza era agyumye avuluze nga yeegulumizza kati awo wali obuzibu era abantu kyobuba nga bajja balangira nnyo obukooti n'obusuuti butaayitaayi
nezo enzungu zammwe ze mwewaana nazo. Kati Mpuuga agamba nti ye wamu n'ab'ekibiina kye nti beetegefu nnyo okukkakkana mu maaso ga NUP n'abakulembeze b'ekibiina kye NUP okukakasa nti munnange boogera. Kagame yagambye nti okukakasa oba singa bali bakakasa nti basobola okukola yeki yayise sensible dialogue, agamba ebirimu basobola okwogera ku nsonga ezirimu amagezi. Okitegeera mbwe era nga beboogerako oba singa bageza beexhibitinga capacity to contribute to a meaningful political transition. Kale kwegamba bw'obiwulira byonna obiraba nti bya buyoomi, awo ayogera okwegulumiza. Kakati munnange bino yabyogedde nga ali mu kulaunchinga kibiina kye ekya DF, Democratic Front, wali ku Laston Gardens, Masaka City, naku lwabalirwa kutaano, era n'agamba nti bagenda kukola butaweera okulaba nga munnange mbu change seeking forces mbu amaanyi gonna agaagala enkyukakyuka wano mu ggwanga bakolagana nago singa gali wiiringi okubeera nga googera ku bintu ebirimu amagezi ebiyinza okuyitawo enkyukakyuka. Mbu as long as they can exhibit logic and practice politics of common sense. Sajja buno bumanyira wakafa common sense. Common sense ng'okkuseyo bakuba ssente bakugamba abantu. Kati common sense ali ludda wanga tosobola kwekkakkanya kutegeera nti abantu bakugambye ebitaano bireke. Kakati munnange bw'atyo n'atutegeeza mbu bw'ayogera ku common sense, munnange politics of common sense, kyatasuubira nti ate munnange abakulembeze bo politician abamu ba political actors abamu bakirina mbu tebakirina. Munnange Mpuuga ono yakolako nga NUP deputy president owa Buganda, ate era n'akolako nga leader of opposition. Bw'atyo oluvannyuma n'agobwa oluvannyuma lw'okugaana okuzzaayo $5,000,000 ze baabawanga service award mu palamenti oluvannyuma lw'okuweereza nga leader of opposition, kubanga ye yekka ate era nga ye yapprovinga ne zimuweebwa abantu kye balabanga enguzi. Jjukira nti Mpuuga yasooka n'asirika nga tayogera mu palamenti, mujjukira nga bagamba asiba tebakwasaganya ebintu biramu byakawoowo diplomatic biki ebya mayiga byatera okwogera. Kumbe muganda wange ffe tukimanyi bulungi nnyo nti emmese bwe beekuketa ebigere ebeefuuyirira. Kati nabali nabo nga bali mu kutufuuyirira abantu ne bakigaana bagamba temutubuzaabuza ngeri omusajja ayongera tukalakata ategekera mutabani we muwoza byabufuzi byakawoowo biriwa? Tebiriyo. Museveni nga teyabizannya, yagenda bugenzi mu nsiko n'atokose emmundu, abantu ne bafa na buli kimu bafiirwa ebintu byabwe. Kati mumunyumya babatiisatiisa nno bwe munaagira bwe muti abantu mutaataganya abakola emirimu gyabwe. Museveni yataataganya emirimu mu Uganda okumala emyaka 5 n'agatteko n'abantu okubatta ne bafa olw'olutalo lwe yatuteekamu nga tete twalumutuma. Kati ye mumuwoza mbu abantu bakola emirimu gyabwe, abantu bakola mukyataganya abakola emirimu gyabwe. Ngati Museveni bw'ayimiriza emmotoka okumala essaawa 2 emirimu giba tegitaataagana. Kakati munnange ebintu baabikoowa ebyo. Kati munnange Kyagulanyi Ssentamu jjukira nti kino yali yakivumirira ekikolwa ekyakolebwa Mpuuga, era bw'atyo teyalutumira mwana, yamusaba asooke munnange ekifo kya commission akireke mu palamenti, ssente azizzeeyo, bagamba jje akomewo emakede kavula ate banoonye eki ekyokuddako. Yagaana. Kati munnange Mpuuga yagamba nti nno nti ekigendera ekikulu ennyo mbu kyali badde kwagala kufuna political change, mbu asobola okutuula mu nteesaganya wa mu njogerezaganya n'omuntu yenna kasita abanga asobola okubeera ng'ateeka ekitiibwa mu mirembe oba mu mbeera harmony, mu mbeera ennong'amu for a better country. Kakati munnange ono ng'amaze okwogera ebyo byonna byayogera nga bwe nakugambye nti NUP kyekibiina oba Bobi Wine mulina byabufuzi yenna kati anoonya political mileage kyatayinza
kwesulubabba alina okujja ayogere. Kakati ono bw'atyo n'abakira Nuupu. Mbu Nuupu tekoze kinene nnyo, tekinze necessary efforts okubeera mbu okusobozesa abakulembeze okusobozesa aba political prisoners abakwatibwa ne basibwa olw'ebyobufuzi okubeera nga bateebwa okuva mu makomera ga gavumenti. Mpuuga olwo atandise. Kati Mpuuga ono jjukira nti okuteebwa kwa Ssewanyana omugenzi Sseggirinya kwaliko ebibuuzo era Bobi Wine yakyesambirawo naga nti bane sitegedde bano ngeri gye bateereddwa ne batugamba nti wabaddewo enteesaganya ne gavumenti zitya. Kakati ekyo kyasigalawo mu bbanga era okukakkana nga tukitegere ndi Mpuuga bayogerezeganya ne Gen. Museveni butereevu. Kati ye Mpuuga kyayita kubanga kati wano akinnyonnyola agamba nti nno ye mwennyamivu nnyo. Agamba nti abamu ku bakulembeze mu kibiina kya Nuupu mbu basalawo okubeera arrogant okutuuka kugamba babeera arrogant nga tekiri ku disadvantage eyabo abawagizi oba at the expense of supporters. Mbu so nga ate bandibadde bakanga balamuuko. Wuliriza olulimi lwakozesa nti baali badde bakanga balamuuko okukakasa oba okusobozesa bano okubeera nga bateebwa okuva mu makomera nti bakanga balemuuko. Kyayita okukanga balamu ategeeza ki? Mpuuga okukanga balamu kitegeeza kuteesaganya naabo bekikwatako kubanga ye agamba bw'ati mbu yagambye in fact ya statinze mu Luzungu nti I want to pledge that we are going to engage with the various stakeholders to secure the release of those opposition supporters who are languishing in prisons. Kiraba nagamba nti that is not a sign of weakness but being strategically bold and conscious. Kitegeera kakati Mpuuga agamba kuba kyategeeza n'okukanga balamuuko nti baali badde bakanga balamuuko ne bakola ekisengawo okusobola okusecuwaringa release from the prison okulaba nga bano nga bateebwa. Naye agamba nti ayagala okweyama nti ye agenda kubeera nga ayogerezeganya n'abo bekikwatako mu biti ebyenjawulo okusobola okukakasa nti bano abakwatibwa mu ebyobufuzi ne basibwa nga basibe okusobola okubeera nga bateebwa okuva mu makomera. Era n'agamba buno si bunafu asikabonero ka bunafu wabula nti kubeera muvumu mu kiseera ekituufu okukola ekyo ekituufu. Kakati njukira nti abantu bonna abakwatibwa mu makomera baliyo mu bukyamu wabula eyabakwata ayagala bakkirize abakozese mu byobufuzi. Ebyobufuzi byagala okubakozesaamu ku advantage ye era bigasiza wamu Mpuuga n'abo bonna abalala naddala abafoolinze out oba abafunye obutakkanya n'ekibiina kya Nuupu oba ne Bobi Wine bonga ye bakistatinga. Kiba kitegeeza nti kakati balamu wagenda n'ayogerezeganya n'abasibe n'abasuubiza ebingi ne batuka okuvayo kujja n'okwagala okuvuma Nuupu nga Baba Wahidini bwe baakola. Kitegeeza akikola ku advantage y'abali. Kati Nuupu tasobola kujja kumuyambako kubanga eba egenda kutomera. Tosobola kuddira matana munnyo n'obiteeka wamu. Kati Mpuuga ayongera okuleeta obukakafu nti kituufu ye yateesaganya yayingira mu nteesaganya. Kitegeeza nti bwe kiba nga kyali kikwatagana kutta bijambiya nga kutta ddala kituufu nga kutta omuntu ddala nga mukakasa ddala alina omusango Ssewanyana Sseggirinya baali batabaaki. Kati bwe bagamba nti Mpuuga abimanyi nnyinza obutabawakanya era wanaakulaga nti ye akasobola bagamba nti ayita eri ng'abipanga eno ne yeefuula omulungi. Mbu era byonna abaddengawo nga Moore ng'aliwo nga leader of opposition aliwo nga deputy president wa Buganda naye ng'akimanyi bulungi nnyo obuvo n'obuddo bw'ebintu by'okukwata abantu ba Nuupu oba baana ba Nuupu n'okusiba ba political prisoners n'okuwambibwa kwabwe abimanyi kubanga ne muhoozi juuzi akulaga nti ono baludde nga bakoolagana era amumanyi era n'asuubiza n'okumuwa obukuumi
era ekibiina kye ekipya kyatandise dde okutambula nga kigenda kinoonya obuwagizi juza abasoga bamuwemukira mwabiwulira kati nga weebuuza kuba nakuwa ekizampo ne nkugamba nti oli bw'aba alina emmotoka ng'ava Kampala agenda Masaka naye ng'alina 20,000 mu nsawo ye nga n'akalimi kalimu empty temuli mafuta naye nga yakukakasa agenda kutuuka kitegeeza abamukakafu nti bw'anaatuukira e Busega wagenda kubaawo omuntu agenda omwongera ssente kati bano we basimbula bwe bati kitegeeza nti ebigambo bya Muhoozi byongera okulaga nti bano si baavu y'ensonga ya Mao 2021 banne baamubuuza twakanya nkulaba ng'olina obukuumi ne ssente ziwakoza mu kampeni wazijjawa y'ensonga ya FDC mujjukira bulungi nnyo ebintu ebyo kugamba bina birinkinga kati essaawa eno tuli mu kujjuza answers ze tubadde nga tetukola ki tetumanyi kakati Mpuuga tayawukana nnyo ku abo kati wanaagezako kufunirawo political mileage ku ba political prisoners kitegeera agezako kirevirijingirako naye byonna agenda kuba munnange atawaanidde busa kubanga era olunaavaayo ate nga struggle yeeyongerera ddala mu maaso teri agenda kumukkiririzaamu kakati munnange tukimanye bulungi nnyo nti Kampala Central MP era nga isawa ye president wa Ecological Party of Uganda Mohamed Nsereko naye wali nnyo naye ate ono akyalenjinga Mpuuga akyaleninga obukulembeze bwabwe era ng'agamba nti ddala mu butuufu bano newankubadde nga bazze naye basobola okwesigika nti abantu bakyasobola okubeesigamu okubeesiga okubazaamu essuubi kubanga bano tebalinaako we bagwa ate ne bannayuganda bangi y'okusinziira ku Mohamed Nsereko owa Ecological Party of Uganda agamba ne bannayuganda bangi bali awo tebamanyiiwo wawe bagwa nti tebamanyiiwo babawagira nti oba nti owagira ani tebamanyi kati mbu bano bebaze okubeera nga bakola ki basika kakati munnange yena atugamba nti ekibiina kye kigenda kuba nakyo kikwatagane opposition forces endala okubeera nga munnange bagatta ba candidates ku bifo by'obukulembeze ebyenjawulo mu kulonda okujja kwegamba bajje bakwagatta amaanyi tetumanyi baani oba beyakoze kati Saddam Gairo wa national chairperson wa People's Progressive Party PPP naye n'abaako byayogera Henry Lubowo owa Democratic Front Electoral Commission chairperson mu Democratic Front naye n'abaako byayogera kugambo nabuugira naye munnange ebintu bya Mpuuga bikyali biwanvu era abantu bamugamba nti ani yagenda twagala ente enjogerezeganya naawe nga tonazaayo 5 ani agenda okwogeraganya naawe kitegeeza ekikumi bakimusonyiwa ekyajjuuzi kale sente z'omuwi w'omusolo munnange bba abantu bagamba nti ebyo tebikwatagana Bobi Wine abantu bali badde bazimba amalwaliro bali badde bazimbamu amasomero naye ebyo byonna munnange mmwe ababikonyeza teriiwo njogera era tewaliwo kintu kiri sensible kibasuubira okuleka okwegulumiza obwegulumiza kati munnange tubali tukyali eyo Mpuuga tumumaze era still bino byonna byenkugamba bikwatagana nno bwoba birina akakwate kanene nnyo birina akakwate naddala bwe twogera ku diversion okubuzaabuza oludda oluvuganya n'okulumenyaamenya okulumalamu amaanyi ebyo byonna tuvudde ku General Museveni okubeera nti yalagidde bano bakwatibwe baplotinga ku nzita ebyo biri awo kati Mpuuga wuuyo naye bagezaako kugira bati kwegulumiza ebyo biri awo abo bonna ba agents kakati ate Muhoozi Kainerugaba ono munnange ye tagenda kuwummula ate gonna waabeera ali Bobi Wine amusoza oba amusiibya ku bunkenke bwennyini kati Bobi Wine bw'atyo gyali era ng'akulaga nti ensonga za change protest vote 2026 azikwasaganya kannabwala kakati munnange okusinziira ku Muhoozi agamba nti oyo
politician eyalemererwa, political leader eyalemererwa, era ne mu 2026 agenda kulemererwa. Agenda kulemererwa. Kandi omuntu bw'akugamba bw'atyo kiba kitegeeza nti agenda kukakasa nti alemererwa. Tagenda kulemererwa nti abantu bakkiriza alemererwe, naye agenda kuteekawo embeera yonna kubajjukira kati ye commander in chief. No, si commander in chief, wabula ye CDF, kitaawe ye commander in chief, naye ate era ye commander in chief bw'okizza eri sayidi endala, kubanga ono muhoozi bamuwa obuyinza bungi nnyo, jjukira nga bamukwasa ekifo ekyo, ate nga okusinziira ku biriwo kiraga nti yalinga alagira, yalagira, yatuma, yakola buli kimu, kitaawe awulira buwulizi just bw'atyo. Naye ng'ono bino bikwatagana naki biki binene abikwasaganya yasalawo tebituukayo n'eri ewa kitaawe. Yensonga kyolaba ebintu bingi biri offside. Kakati munange ono ayongedde obunkenke ku side ye, kubanga obunkenke tebuliwo ku side eno ey'enkyukakyuka, kubanga bo abaana balimanya ekintu kimu kyokka, nkyukakyuka, era n'ensonga baziina lwaki baagala enkyukakyuka, era bagamba nti kale bwe tugenda mu democratic process, bakiteekako ekigambo nti omulundi ogusembayo, kubanga jjukira nti bano balina olukwe olw'okwagala okuswaza Bobi Wine n'okulowooza nti nno bwe tunaava mu 2026 bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti balangira nti Museveni awangudde nnyo, Bobi Wine afunye obululu butono nnyo, era abantu baagala nnyo Museveni nti banafuyiza Bobi Wine. Kibagenda okugezaako okukola ye pulaani kibagezaako okwagala okukola ki, okubeera nga bakola. Y'ensonga lwaki enzikiriziganya n'omuntu agamba nti abantu bawadde gavumenti omukisa ogusembayo okugenda mu kalulu nga yeerimbika mu demokrasiya, nti bw'anaajeremu okukwasaganya kiba kitegeeza tegamba nga nti tebaatuwa chance. Kati y'ensonga nakyo kiraba nti boogerako protest vote, genda okuba akalulu ko kawooyo gw'okakasiza ddala nti agenda kweta enkyukakyuka, kakuume bwe bakabba tokkiriza. Kakati awo muganda wange bano nga bwe bagamba kuba bo balowooza nti tunamala okulonda ne balangira ne bayiwa amagye, abantu nga bapondooka nga babirika nga balangirira wali nga omusango gugenda mu kkooti gunaagugenzeeyo, era bwe bataguteekayo bajja kufuna omuntu baguteekayo. Era y'ensonga lwaki okiraba nti bampuuga bano bansereko oyinza okwesanga nga be bataddeyo emisango egyo nti babbye. Kati nga bw'olaba Farida Nambi bwe yalwaba nti bwe bamuwangula mu kalulu k'e Kawempe North, kakati yakimanya nti bamuwangudde, teyateekayo nti bampangudde banzibye. Yagamba nti mu kalulu mubaddemu ebitatuukiridde bingi, ate ng'ebitatuukirira situ byaleetebwawo kampu ye. Kati already kiba kitegeeza nti kkooti yalina okulangirira nti akalulu ekasazizzaamu, naye teyagamba nti tebampangula. Okitegeera. Kati bano nabo tebagenda genda ba Mohamed Nsere ku bampuuga n'abalala, tebagenda genda bagambe nti nno nti batubbiye, bagenda gamba akalulu tekabadde free and fair, kubanga already emivyo gigenda kuba already yeetobese dda. Kati wali bwe kibanga either way kiba kibakolera, oba okitegeera, kiba kibakolera nti bano kkooti gyagamba nti kale tekabadde free and fair, naye ebyabaddewo tebigaana kubeera nti nno yawangudde mu ngeri efaanaganako bwetyo, oba okusala ensala mu nsala endala yonna, kubanga baagala nnyo Museveni, kubanga Evan Museveni ye kkooti ye mukakasa nti ye president, kkooti ye mukakasa akantu ako njagala mukagenderere nti bawaaba omusango ogwo kkooti egusala egambe nti ono ye legitimate president. Yakimanyi nti eno abantu babeera babuusabuusa baba bakimanyi nti teyawangudde yabbye, kati kkooti ye mukola ki, ye mukakasa ekimuteeka mu mateeka era n'alayira. Kakati munnange kyobalanga omusango bagwanguya speed era ogwo musemateeka baaguteekamukko ne bwe gutandika ne ddi gukoma, okitegeera. Naye tebaligenda kugamba kwa kati nga bwe baakoze mu kalulu k'e Kawempe North, tebaligenda kugamba nti nno akalulu kabaddemu ebizibu by'ebiti ne bwe biti nti baddemu bakalonde. Aka president bagamba bugambye biti byagize bwe biti kale mwabaddemu okugira kuti, naye kibula nga yagamba nti obubbi naye abuteeka ku bano, era bajja kujja bakugambe nti opposition yetubbye yabba obululu bwaffe mu kujulira oba
mu ngeri efaanaganako bwetyo nti babba obululu nga bwe yagaa nti baamubba obululu bungi nnyo sima miliyoni mmeka. Kakati Muhoozi ye kugamba mu kugezaako kwagala okubeera nti nno akakkanya Bobi Wine yagamba nti ono failed opposition leader, nti omukulembeze wa opposition eyalemererwa kisembo, era bw'atyo ng'ayongera okubeera nga apredictinga nti agenda kuddamu era akuba bubi nnyo akalulu 2026 presidential elections. Kakati mu njogera yagamba nti Kabobi kano ng'akozesa ekigambo ky'atera okukozesa mu ngeri y'okumookinga mu kunyooma. Agamba nti a failed opposition leader in Uganda doomed to flop again in 2026. Era n'agamba nti he is headed for an electoral disaster. Muhoozi agenda kola kyonna ekisoboka. Bino byonna ayobogera awira. Naye njagala okubulira nti already yatugamba nti alese emitwalo emeka mbu okubeera nga bakuuma akalulu abasirikale. Kakati ekikulaga nti ono ye nga ye alina empalana ennene nnyo ku Bobi Wine, era yatuse n'okugamba nti Bobi Wine mbu yeegomba nnyo Muhoozi olwa sex life ye era n'agamba nti olwakuba Bobi Wine kugamba mbu alina experience ntono nnyo lulwe nga ye mu nsonga nannange. Kakati Muhoozi awo tetumanyi kubanga batugamba nti anyokisa nnyo wayase asuuzasuuza nnyo bwe batugamba kubanga obudde alina bungi ate sente azirina ate nga era byo munnange buli kyakolerera kyaba nakyo kyafuna. Kati tuyinza obutamwesimbako mu nsonga ezo tyasaagala muwakane. Musajja ayinza okubangira yinginiera nga abakazi bamuwaanawaana kubanga bamwagalako ssente ate bw'otamuwaana n'akuwa. Kakati munnange n'atuuka n'okwogera ku nfaanana ya Bobi Wine ng'agamba nti ono yeetaaga sajjale y'amangu ku nnyindo ye mu kubanga eneetera okulya feesi yonna egimalewo. Bw'atyo nga ayogera kati oyo munnange ye CDF wamwe mutabani w'omufuzi w'eggwanga. Ebigambo biyinza okubakwaki nga bimuvaamu. Ate omuntu muyaga nti mwe muyita Saani Muhoozi akyali muto. Kakati munnange obwonkenke ne bubanga bw'amaanyi naye nga ebigambo byayogera ebyo bireflectinga ku violence egenda okwolekera mu kalulu 2026 ne campaign 2025 njagala okukubuulira. Kakati ekyo nga bwe kiri awo abantu boogedde bingi, reasoning capacity zero, lwaki tuva ku bwa CDF n'odda mu byobufuzi ebyokuvuganya. Abalala ne bagamba nti omusajja omukulu w'emyaka 5 azaalibwa omusajja omukadde omukulu w'emyaka 8 nti alowooza nti byayogera ku Bobi Wine bigenda kumuleetera okubeera nga obuwagizi abantu babumuggyako. Kumbe munnange byongera kubeera nga bimunnyika. Kale buli bagamba nti tebasobola kubeera nga bongera okuwagira ba corrupt pastoralists muganda wange. Kale bingi bye boogedde bu emoke talina sense ayogera no sense. Kakati Bobi Wine yakazaala bulwa abantu gwe basimbyeko amaaso so nga ate munnange ekigendererwa kyakununula ggwanga. Bobi Wine just akutte bukwasi mu muli naye ng'ekikulu kyekigendererwa eky'abantu twagala kununula ggwanga nga bannayuganda tetuwagira bantu buntu nti Bobi Wine. Ekyo mulina okukitubuulira yensonga lwaki okiraba nti bano bwe balowooza nti Bobi Wine babamalamu amaanyi batuvudde mu kalulu ka 2026 bajja kuba bafunye green light bakole bye baagala eggwanga balyefunze lyonna balyezze. Kati munnayuganda gwampuliriza olina kusigala ng'ogamba nti with or without Bobi Wine the struggle continues kubanga luno lugenda kuba luwanvu ddala era ekyo muganda wange njagala obeere nga okimanyi
ng'okimanyidde ddala nti eyeewa ez'omumbago bazikuba. Bobi Wine bw'atyo akitegeeza alina kugumya mugongo nga kabwa kabbi kubanga muganda wange abasajja bonna bwe boolekeza amafumu naye nga bo balowooza nti singa babeera bamuggyeewo gwe ojja kuba onafuye gwe nga mmemba wa People Power. Ekintu muganda wange ky'otalina kubeera nga okkiriza era walina okubaawo a big no. The struggle continues. Teri kuzikiza. Kamba siibulira wano muganda wange gwe nampuliriza. Mukama Katonda abakuume tusinga ndi mu buzzi zaffe ezidda ku Uganda tutalaginga bulijjo akuume.